Uganda y'enkya. Ekibuuzo ekyo kikulu, just Kawempe by election amagye gonna byakwerinda ne bibeerayo nga kiki ennyo twagala ekifo ekyo gwe twagala talina kyagenda kukola ate si mwavu nambi si mwavu nambi omu ku baana bantu abasinga obugagga mu Uganda mwana wa Kigongo vice chairman waffe yennyini muwala yasoma akola kakatoiza gamba nti abadde anoonya ssente mwayingidde Kawempe nga mukimanyi temusobola aggiwaamu ekyo no Kampala yonna katugambe Buganda yonna tuba tukimanyi naye muteekawo embeera kati embeera eyabaddewo yaganye buganyi kutuukirira intimidation abantu tebalonze kiwakitegedde goge mazima ebitundu 13 bye byalonze webale nnyo kati enkola bwegenda efaanana bwetyo kitwanguira n'okukola ki n'okukwata mu nfa naye ekizibu kya Kampala era ekikyali Kampala akyalina obuzibu nti tabbikamu kalulu ako gaaganye haji kabalemye abaana bazibu nnyo ate nga toliredde kutta baana ojja bakuba emiggo naye bubba akalulu wali ku ssaawa eri ate waliwo ekiyinza okwewaliriza okutta kuba oyinza okwesanga oli mu ssaako y'e Kawempe nga bafuutu soja bakusazeeko naye ntandise okweraliikirira nali mmanyi nti tweyubudde naye ngenza okuddamu okukitunuulira ng'omusota guzaala musota tuyinza okwesanga nga tetweyubula kubanga ebintu ebyakolebwa mu kinaana nebitwogerako ebyakolebwa ku mirembe gya Amiini ate tubiraba kati naye nga jjukira bali bajjajjaffe kitegeeza akasaayi kasigaddeyo twakasikira tuyingiza okugezaako gati ajjajja oyo yali musezi naye sijja kuseera naye akasaayi bwe kaba kakulemeddemu weekanga oli bwereere ekiro kakati gino ebintu byolabye Kawempe kitambo kitukwata bukwasi okuva ku bajjajjaffe obote tugenda okwesanga nga tuli mu lujja wakati tuzina naye tuba tetutegedde ntukola ki gwotuga nti owaayi bagenda okuzza kamera ddala kati kyekigambo kyeyagambye lwaki muleeta jaati kitambo kyatukute tumanyi tugenda okugenda okudda enkeera nga twaseze NRM yasalawo obutaddamu ku luzingo lwa by election kyakubiri lwaki tuwangulwa nga tulina buli kimu sente zabaddewo zempulira zabadde mu Kawempe empitirivu ate muziridde tetuzirabako bano be baaziwa bajja kugamba abantu baazikola ki lwaki mulya sente zaffe ne mutatulonda kuba kalukaatu kakagula mpankuwe ekintwaza sente Kawempe nzisasuleyo bannonde kiki kitegeeza kyendateekayo sikikiriyo siteekangayo bibeetaaga kati Nalukolo yalina osasulira ebyo Nalukolo ate si yasasulira ekyo Nalukolo muleke Nalukolo secondioti masalizi gamuyiseemu weevu ekyatambula Nalukolo teyawangudde Kawempe Nalukolo teyawangudde Kawempe Kyagulanyi yawangudde Kawempe ebyo byawukana bitya Nalukolo si yawangudde Nalukolo ne bwe yali batazze ngono yawandika fulaga yono na Nakatemba wa Sigirinya singa ali mu parliament nsereko singa omukulu principal gwe yakwata singa ali muki weevu ekyatambula masanyalaze tegana bakutuka wabula kyayambye ku principal okusigala nga ali mu ntebe ezitowa n'obuvunaanyizibwa nti omuntu eyazze mu kifo ekyo agwanidde kakati ensonga zonna ezeetooloola olwaliwo Kawempe batukuba emiggo kiteri n'emu yabatwala mu nsiko ebyabaddewo tewali kyatwala mu nsiko ekyatwala mu nsiko Pulezidenti Museveni yali anoonya buyinza bwe yali anoonya obuyinza ng'akyali mwana muto baamukola ki yabutandika ayagala ani yabumutuma yabwetuma ng'abwetaaga n'ebiganirwa bye yabirina era n'abisirikira ate talina muntu yenna gwe yabulako kigambo nti njagala kino okuggyako olukiiko lwe nawulako olwa 92
olwalimu abantu 705 lwesikakasa kuba salulimu ninalabako biwandiko ku social media nga bitambula naye ku bye nasomako ebimu mbiraba mu layini. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako. Osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya. Weewaawo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abasiibi mwenna Ramadan Karim, nammwe abali mu kisiibo mu nnaku eza kalema mbalamusaako mwenna mwebale kugobera mukutu gwa Uganda ey'enkya. Yeno Uganda ey'enkya kabuna mawanga ndine Hajj Muhammad Kizito Kalole. Tuzze nate ebigambo tubyogere ku nsonga ezitali zimu ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Tugenda kutandikira ku byabadde e Kawempe North. Bangi bakyanyiga biwundu, abamu tetumanyina gye bali bakyali mu buwambe. Waliwo n'abataalangiriddwa, akalulu ka Kazoowa Angola tekaalangiriddwa ak'okujjuza ekifo kya kansala. Tetumanya ani yawangudde box baazisamba. Omusimbi ogwatokomokera mu kalulu ako byetuwulirako nga bannamawulire nti ekibiina ki National Resistance Movement kyateekamu omusimbi muyitirivu ogusoba mu buwumbi n'obuwumbi gye byaggweredde nga basaba audit. Naye enswera zange ez'okukisenge ziraga nti abakulu tebasaba audit mu kalulu, basaba audit mu musimbi omuyitirivu n'okubeera nga omukulu bamuyisizza kulitalaba ab'ebyokwerinda okubeera nga bakutte bendera waggulu ennyo ne bagiwanika mu kulinnyira eddembe ly'obuntu, okuba bannamawulire abamu kumpi n'okubajjamu amaaso, n'abalala okubeera nga babamenya
n'abantu ababulijjo abalonzi okubeera nga bakubwa basambibwa bawambibwa babuzibwawo n'ebirala ebiringa ebyo saako ne bacandidates okuli Nalukoola byebyenno ebyagenze maaso okubeera nga byedilininga akalulu ka Wempen North n'omuli kyetwazudde ng'eggwanga nti kyetubadde tutassaako nnyo maaso DR forms zino bw'oba teweegenderezza abaana abo bakola ku polling stations bandibanga balina engeri gye bakyanga ebintu nga ddala kituufu emiwendo ojja kuwulira nti gundi yafunye obululu 6 naye ng'obutuufu bwabadde 6 era ku luno bannakibiina ky'NUP babadde kabakala baalaba nga amaaso nga tebazibiriza yadde waliwo obululu Nambi bwe yadde afunye 7 9 bagenze okulanoga nedda ssebe ebyo si byejja okubeera emmanya y'enkoko kata ebifuba bigende maaso okubagumira ku Makerere awabadde Tally Center ebyaggweredde nga Nalukoola alangiriddwa n'obululu 1,776 n'addirirwa Farida Nambi Kigongo muwala wa Alhaji Moses Kigongo n'obululu 85. Kale tujja tunulako ne mu bbaluwa ya President yavuddeyo n'agamba nti ebyabaddeyo naye kennyini abyebuuza. Omuduumizi w'amagye ag'oku ntikko yeebuuza kiki ekyaleesezza amagye ki ekyaleesezza JAT gwe njogerako ye Commander in Chief of the Defence Forces muleeta mutya amagye muleeta mutya JAT ne bakuba abantu ne bakuba bannamawulire wabula bannange naye kale Hajji ono ajja kumbuulira oba bino byonna byenjogerako ne bitwala bye yabadde abisuubira ebimu yabiragula byabaddewo Walubi yatugamba nti Luyimbazi ajja kuwangula naye okumulangira kinaabeera kizibu era nkalu eyabaddewo okulangira Nalukoola yabadde y'amaanyi. Hajj, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatuwuliriza gyenna gye muli emitala w'amayanja Europe, Asia, Latin America, South America, Latin America ne wano ku continent gye tuliko gye tuwangaalirako eya Africa ne mu Uganda okutwalira awamu mbalamusizzaako nnyo emirembe gibeere gye muli. Ekyokubiri wamala ntuusa obubaka waliwo muto waffe muto wange negwe abataatawo ndowooza yantumye okwebaza nampa ne futaali wera ojja kgenda naye. Oh my God. Kyonga kya ssanyu kikulu nnyo omukulu sebo obubaka ngenda butuusa. Okay. Bannaffe bannayuganda batulaba nyongera okubeebaza gobeera program za Hajji Muhammad Kizito Karoole namba eyo gye mulaba eriko Hajji Muhammad yiye yakubeera nga abasinga ababadde baferebwa mu nsonga zino eza construction oba okubazimbira agamba nga ennyumba gy'ogenda okusulamu ennyumba oba ebizimbe ebya commercial oba ebya business gamba nga arcade shopping malls abaagala okuzimba apartments ne ebizimbe ebirala byonna yenamba eyo kyekiginteesaako era kwe kuli n'eya WhatsApp osobola okubeera ng'oyogerezeganyako naye gy'emirimu gye ate era naawe ayagala interior designing oyagala kiki ennyumba kuviira ddala ku musingi paka ng'ewedde ng'oyingira buyingizi osobola okubeera ng'oyogerezeganyako naye kwasa kisumuluzo. Yes. So gwoba oli bunaayira oba oli liddawa osobola okubeera ng'oyogerezeganya naye tumuwe business ate era nammwe ababuuza nti Hajji akola mirimu ki editing wede tumukola era tugattako twaga tufulumye vidiyo eyo ebooleka byakolera ddala okuva ku musingi bali babuuza ng'obuuza lwazzalawo okubeera nga oteekawo nti Hajji ayinza okuba ali mu byakusudiya migaade nti asudiyamuuko nti nzimba mbwayinza okujja ku kalina ezitali zize ze yazimba n'azeereetako naye nga Uganda ey'enkya tukoze omulimu wano wetuli naye we yazimba saako ne awalala we tujja okubalaga era olabe kuviira ddala kukusima omusingi. Kale Hajji twolekere eyo olwaleero ebyabaddeeko Wempen North ku byonna wabadde obisuubira okubeera bwe bityo oba waliwo
ebyakwewuunyisizza noga kino kisusse ebisinga obungi tewali nnyo kipya kubanga bw'obeera mu nsi eno okumanya ebyafaayo omanya ebiriwo osobola okumanya ebigenda okujja bwe guli naye ntandise okweraliikirira nali mmanyi titweyubudde naye ngenza okuddamu okukitunuulira ng'omusota guzaala musota tuyinza okwesanga nga tetweyubula kubanga ebintu ebyakolebwa mu kinaana nebitwogerako ebyakolebwa ku mirembe gya Amin ate tubiraba kati naye nga jjukira bali bajjajjaffe kitegeeza akasaayi kasigaddeyo twakasikira tuyingiza okugezaako gati ajjajja oyo yali musezi naye sijja kuseera naye akasaayi bwekaba kakulemeddemu wekanga oli bwereere ekiro kakati gino ebintu byolabye kawempe kitambo kitukwata bukwasi okuva ku bajjajjaffe obote tugenda okwesanga nga tuli mu lujja wakati tuzina naye tuba tetutegedde nitukola ki gwotuga nti owaayi bagenda okuzza kamera ddala kyeki kyekigambo kyeyagambye lwaki muleeta jaati kitambo kyatukute tumanyi tugenda okugenda okudda enkeera nga twaseze sorafuasowa mpanvuko naye bajja gitegeera ekitambo kyabakutte haji kuba kiseze omuntu okusera kitambo kirinnya bulinnya yebwe guli buseze oluusi busikirwa okuva ku bujjajja naye twatumanyi nti emize egimu tegijja tugenderako naye tugenza okutunula ebimu emize egimu gitulondodde lwampaka kati ngaokukuba abantu n'emmundu omuze tuyinza okuba tetugwetaaga nga tuli nomo naye tugenda okwesanga nga tuli bwereere ate nga tetulaba ntuliki tukiraba luvannyuma ku zi vidiyo ti owaayi wakubye nnyo abantu ti ani yakubyawo tulaba jaati ate jaati mwana wo tiye tewategedde nga jaati akola ki akuba kitambo kyali kikoze eki kyabadde kikulinnye bulinnya kakati eyo kanvueyo epointi esinga okuba embi era ekyennaku ekisinga okukwatibwa ennaku nti mu pointi esinga obukulu emu ku yali enkulu yali yakulonda abantu abasinga obungi ne ku leediyo mpulira bannange ekyakutwala mu nsiko kubba kalulu ani yakugamba nti ekyatwala mu nsiko kubba kalulu ekyani yakikugamba era mwatuulawa bimwogera haji si bye bituufu ekyatwala mu nsiko si kubba kalulu akalulu ka 8 mu Desemba 1908 kaali kakwatiddwamu kaali kafe kaali kasemwogerere haji ebale nnyo bwebwogera n'olaba omubbi ng'omusanze ku saiti wa neiba n'omugoba emisinde sawo ya sementi gy'omusuuza ogiteekako okuzimba eba ogiteekako ku kizimbisa lwaki ogizaayo kakati ku kikulaga tetugendangako mu nsiko lwakuba nti batubba kaki haji mwategeeza bajjajjaffe ne bakadde baffe ne bakitaffe nti mwali mulumirirwa ebikolwa ebyaliwo nga mubikooye kasi tosanga abeebafu okozesa chansi eyo echansi eyagenda mu nsiko ng'alina ebigendererwa bye ebimu ebitandise okulabika mu gino emyaka 40 yalina okukozesa omukisa ogwo haji okubba obulu tekibatwala nakugamba natuuka n'ebiseera newentuuka sikyanenya pulezidenti Museveni bajjajjaffe be yakwata obujega bwentandika okunenya naffe okutembeeta ensonga zemutakola ki zemutategeera ezemutalinaako makulu kwegamba mwayingira ebintu kimulidde obubbi bw'obululu enguzi okutta abantu nga tebawozeseddwa enguzi yali luddawa mu byatwala mu nsiko enguzi teriimu tetwalina nguzi ekyotwala mu nsiko temwali bwavu okitegedde ekyotwala mu nsiko tewali kibba ttaka tewali wabba ttaka wonna era tewali bagumuntu ebibanja bijini babikola ki babisengula kati essaawa eno be baana bakola ki ezo pointi zaaliwo pointi zatwala mu nsiko ndala zeboogerako kuttira muntu bwereere okufugisa demokolasiya naye nga demokolasiya ate ffe waffe mu byalo yaliyo
Demokrasia yali eno waggulu mu byobufuzi Mengo erwanaganye ne State House we wali obuzibu naye waffe emiruka gyasigalayo bulungi bwasi yasigala kyakola nga bwe yali akola twalimanga twatundanga twalyanga emmere twaterekanga ensigo kati bibyali bizibu byebiriwo bizibu ebitwatamo birala ajogamye toyina wonenyeza President Museveni onenya bakadde ba bajjajjaffe n'abamu balamu gye bali bakalifani katende gye bali basulaimani nkuyige tete asabu bonna gye bali kitango ompulira naye nja kunenya mmwe muleke kwekwasa president talina nsobi olwogenda okusuubula ettooke nkambala guli omutwalo gumu n'ekitundu n'osobola oligula 10 n'enditula ogumu ekitundu kati onenyanza alitunza ogumu ekitundu guwanguzizza layisi nze ndi kanfune sente zange kanfune eggoba lyange eriwera ate naye bw'ojja n'ozigwamu ndekuguza bagandi ojozungu ova ekipoka ntaliguza 10 nogandi oligulaku mu kitundu nakulabye atowooza naliguza 10 naliguzizza 10 nedda ssebo bwe mu kitundu walisuula wali otwala oli ettooke ogitegedde kakati ensonga zonna ezeetooloola olwaliwo Kawempe batukuba emiggo kiteri n'emu yabatwala mu nsiko byabaddewo ebyabaddewo tewali kyatwala mu nsiko ekyatwala mu nsiko President Museveni yali anoonya buyinza bwe yali anoonya obuyinza ng'akyali mwana muto baamukola ki yabutandika ayagala ani yabumutuma yabwetuma ng'abwetaaga n'ebiganirwa bye yabirina era n'abisirikira ate talina muntu yenna gwe yabulako kigambo nti njagala kino okugjako olukiiko lwe nawulako olwa 92 olwalimu abantu 755 lwesikakasa kuba saaluliimu ninalabako biwandiiko ku social media nga bitambula naye ku bye nasomako ebimu mbiraba mu layini oba bituufu oba si bituufu naye obiraba n'amaaso g'olwaleero ensonga ezisinga obungi ku buli 10 ensonga 6 weeziri ziyinza okuba nga bayogera birala n'ebyevuze eyapanga ekiwandiiko alinga ng'omusajja Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ekitabo kya Qur'an ekyo kiraba kirimu ebyasooka kirimu ebiriwo kirimu ebigenda okuddawo era omusajja omuprofesa eyali avumbudde science yagamba nti ekitabo kino bwe kiba kyawandiikibwa muntu ku nsi tekuli profesa n'ogwo bwe kiba nga muntu yakikola ki ng'abamu bagamba nti mwakitabo kya Muhammad no kitabo ye yatereka buteresi bubaka bwe bamuwa kakati omukulembeze waffe atufuga olwaleero tagendangako mu nsiko nti bakubbye akalulu nti era alumirirwa nnyo yali akooye ekibba bulungi tagendangako mu nsiko eggwanga lyeyongera okubeera obulungi ennyo okugenda ewala kubanga singa kyekyali kigendererwa byasangayo yali badde agasseeko bugassi singa kyekyali ekigendererwa singa tetunaba MP 6 ebita n'omusobyo singa ekigendererwa kyekyali kyakugamba nti yagenda okununula bannayuganda baminisita abo tebaali baddewo omuwendo ogwo baradesi bona tebaali baddewo bano bonna bootunuulira abalya ssente ez'obwe tebaalikoze eki tebaali baddewo naye yennyini expenditure yali badde erina weekoma kubanga expenditure gyalina olwaleero eri high nnyo kusinziira ku nfuna y'eggwanga Uganda bweri bw'ogerageranya expenditure gyalina Uganda tekyasobola mwetikka buli financial year muzito nnyo kati ku Uganda supplementary budgets imperative agizitoowerera kakati bwange bigenda byali byakujjaga nti Uganda ebeere bulungi biyinza okuba nga kyekyali ekigendererwa kye n'ebiganye practically bikoze eki biganye yesu oyinza okugalanaga nti ngenze naye bwe nkomawo naye ogenda okudda nga ebintu biganye omaze emyezi 6 toli waka okola naye ogenda okudda okwepimapimamu ng'emmotoka ekusudde mu Owino mwena omutwalo gumu n'ekitundu era ojja kutambula otuuka eka bano bajja okumanya nti yataata atusaze ezo 6 gy'abataliiwo nti n'emmere gyasanze tuguze gyaliddeko kakati ebyo bintu bibeerawo naddala mu Africa muno bw'oba Katonda takuwadde nnyo wisdom oyinza okulemererwa okukolera ensi yo eyinza mubutaagala oba mubutamanya kati Kawempe gwoyogerako gavumenti yabadde erina okufiira Kawempe oyo ate Kawempe nakugamba nga bwe nagamba nti nakola ajja kuwangula
tebajja mulangirira tosooka kukyesunga omukulembeze ekigambo kyayogera kiba kiragiro omukulembeze ekigambo kyabayogeddeko kiba kiragiro tasaba bino byetulabye ogende mu kooti si bya muzanyo yes kooti ejja kuyingirwa era kasita olaba nga tuyingidde mu kooti ebintu bibiri nalukoola ebbanga erisigaddeyo ajja kubeera mu kooti ajja kulayira oba tujja kusaba kusinzira engeri gye baatubbamu nenankani budde tewali ne sente tewali kalo kasazibwe mulangirire owokubiri kooti yakola okusalawo negamba nti ekyo kikyasoboka tekikyakolebwa kooti mu petition yali ya 221 kooti yasalawo negamba nti at least tukaddamu naye nga tetulangiridde oli munnamawulire kooti yakamala okusalawo ku basiba abali eruziranga mwe muli ne opposition leader gwe bayita kifeefe ali luddawa ali mu nkomi alifonso wendodo si akulire kooti yatagutuddeemu basalawo batya nkulu yagamba abalamuzi be bafunye eggwanga nekino kituba twagala interest fe kooti ekola okusinza kituba tukola ki kituba twetaaga bwekikola negye tuyita mu nkwawa kubanga tuyinza okusirika tumanya nti tulinayo abantu baffe kati ngaabo abali mu kooti our cadres yes naye nabayinza okutulogerawo nebaga naye owaayo olwaleero tukole kino ngaalifunsi bwe yatuyita kulitalaba n'agenda atukola kya atuwa ekiragiro kati ekitusumbuwa naye kakati oba okireesi tekijja kukola wasalawo beesi kibamute naye tetujja kumuta wasalawo abaana ba Nuupu bazibwewa tetujja bbata kuba ekiragiro wakikola 3 January Maachi aggwako ye 3 January ekiragiro kya Kabaziruka yawaabadde emyaka girimu nga 7 emabega lwaki kijja kati ate bwe kijja nekyagamba nti yinza okuga nti giyise paasi eyitewo bajja kusigalira wano kakati ekyo kyoyogerako kiri kyendaga tajja kulayira ebintu biri ebyo bwe bagenda mu kooti nga bwempulira omusawo gwa Ssemwogere tegusalwanga owa 8 emyaka 50 myaka 50 n'omusobyo gigenda mu 5 tegasalwanga neguno omusawo gasa guyingire kooti bepa bagenda kuzunza Nalukoola ekisanja kijjugweko atayingidde paalimenti nga kiki nnyo Haji kyemufa NRM yasalawo obutaddamu ku luzingo lwa by election kyakubiri lwaki tuwangulwa nga tulina buli kimu sente zabaddewo zempulira zabadde mu kawempe empitirivu ate muziridde tetuzirabako bano be baziwa bajja kugamba abantu bazikola ki lwaki mulya sente zaffe ne mutatulonda kuba kalukaatu kakagula mpankuwe ekintwaza sente kawempe nzisasuleyo bannonde kiki kitegeeza kyendateekayo sikikiriyo siteekangayo bibeetaaga kati Nalukoola yalina osasulira ebyo Nalukoola ate si yasasulira ekyo Nalukoola muleke Nalukoola seconduity masanyalaze gamuyiseemu weevu ekyatambula Nalukoola teyawangudde kawempe Nalukoola teyawangudde kawempe Kyagulanyi yewangudde kawempe ebyo byawukana bitya Nalukoola si yawangudde Nalukoola ne bwe yali batazze ngono yawandika fulaga yono Nakatemba wa Sigirinya singa ali mu paalimenti Nsereko singa omukulu principal gwe yakwata singa ali muki weevu ekyatambula masanyalaze tegenda bakutuka wabula ekyayambye ku principal okusigala nga ali mu ntebe ezitowa n'obuvunaanyizibwa nti omuntu eyazze mu kifo ekyo agwanidde sokana akalu kabadde wakati wa Museveni na Bobi Wine. Yes Kampala bwali Kampala taliko kibuuzo Kampala ali wakati wa State House ne Magere kubanga tulina State House 2 ezo teziriko na kibuuzo we have State House eya gavumenti gye twalonda ekulwa President Museveni tulina State House ey'e Magere
ekakasibwa nti abanoopu twalonda omusajja waffe ye president abamuyita president. Magere State House ye Magere yawangudde. Yawangudde. So nti value ejjawo nti Nalukoola ajja mbigere naffe ffenna tumukubira mu ngalo okuba nti yalinnye mu ntebe entuufu. Nalukoola looya ategeera ekimala musajja wa mpisa. So waali si mukyamu kyekiyamba principal kubanga Nsereko singa yaze yaliiseemu naye principal abasigadde aweewuse oba otegeera mu nfuna ebintu bibiri principal abasigadde akoze eki awewukira ng'ate aba awangu anti kati wawewukira twetaaga kati abantu asobola okuyimirira mu paalimenti abantu ekibagaana okuteesa basinga obungi si lwa butaagala naye wali tebatunulikika mu maaso. First of all eddakiiko olina ntono oyogera ekigambo kimu ne bakuŋoola kitegeeza togenda kukola ki. Ssemuju bw'ayimirira paalimenti esirika ewulirize kyakola kubanga nabali abali sayidi eri bamuyinamu value ti omusajja otayimukira bwereere kuba omulaba bw'aba ayogera bwadde bamuyingiramu gwe nakuweerawo ansa ku kyoleese ojjukira abantu bw'aba ayogera wabeera wajja gwe nagga nti oli bwoti ne bwoti kino kituufu naddayo ku mulamwa gwe so nga ate waliwo abalala olumugamba taddamu ne waabadde ku peegi tajjukira. Nawe yatuza Dr. Chris Bariomus. You know, you Dr. Chris Bariomus, what are you going to what information? First sit down. Exactly. Kakati omuntu ng'abo mu parliament beetaagibwa ne bw'aba si kye kibiina ekiwangudde mu bukulembeze naye abantu ng'abo balina kye bagasa eggwanga. What is the land grabber going to tell me? Okay, let me listen. Yes. Kakati oyo Nalukoola ali omu ku abo. Abalala bangi nga Baasumaani basaalirwa tebabadde basajja babi naye waliwo akantu akabagiramu ne baga nti owaayi musirikako waliwo obuntu obakwata Ssemuju si kye kiti ekyo. Bannalukoola bayinza obutabakola ki obutafaana mu biti ekyo nti bw'abazze kwogera ensonga ayogere eyo ey'eggwanga. Haji ebigambo bya president n'ebbaluwa tuleme gitwala nga byakusaaga. Muzeeyi Museveni tali mu kuzannyazannyamu okwo kubala. Tazanyirazanyiranga ku bukulembeze kibangawo kubanga njagala okubuulira omukulembeze yatandika obukulembeze ng'ayagala obukulembeze nga n'emyaka 8 ng'ali kyamate ayambadde empale nyimpi erimu ebituli talina ngatto mbigere talina bulangiti ewaka kitaawe teyalina bulangiti okitegedde kakati olwaliro bw'abanga yasobola okuvuga ekintu kye n'akituusa kubalangira n'ayisa n'abalangira kuba yabagabirako ekyo kitegeera kati yagabira kuba ki kubalangira kituufu sente z'emmengo muzisasule kituufu sente z'emmengo muzikole ki ani aba tugabiddeko kituufu kakati oyo muntu ali mu ekyo ekiti oganda ayinza okugenda bwatyo n'ebibyo ebyaffe olina kufukamira obikuwa byennoma ebyo tumusaba ki ennoma ebyaffe okusaba ebyaffe osaba ki sagala muntu kuwulanga oga tuwa ebyaffe yagabirako abalangira n'abambejja kale mukwate webale nnyo kakati omuntu wamala okuvuga ekintu ekyo oyo aba w'amaanyi nnyo n'akituulamu bwamala okituulamu n'amanya nti nekya ene tayimu entwala naye nkirese ntya ayina okugezaako okulaba nti nga yakati saawa konna kaaba nga akyali mulamu ate pulezidenti agenda kuba mukambwe nnyo emyaka gye gyonna gyasigaze ku nsi kubanga bw'ategendereza yasiba luwombo. Buno bwe bukambo obweyolekedde kawempe yasiba oluwombo oluwombo n'ekikwaso kirukola ki n'oluwala lulukola ki kakati mulina okubeera ewala muyinza okunkubira oluwombo olugalo binyeebwa ne biyitamu supu n'agenda kakati agenda kubeera mukambwe akantu ke nayogera wano bamemba ba paalimenti mugende musitokinga omuki musajja w'ekigo by the way yayogeddeko ababaka be yakubye Kiyaga Hildaman ono Kayemba Solo ababaka Banyeko Jose Nnyonyi kati benjogerako nagamba sagamba opposition leader yes banguye 226 manju bali Luzira na Kigo
basooke bafune ka basmati bakateekeyo kasi kabeere wakasanga emyezi egisooka 6-7 bagenda okwerwanako nga balina kebadde bakola ki kebateekako mu lubuto ne kebebakira ne basobola okunaabira kino kyabadde kituuza ekyo kituuza nakikugamba ate ekirungi wakyerabiddeko kubanga bakugamba nti almost ba RDC babadde bayitirivu mamba zabaddeyo jati yabaddeyo buli kyabukulira kyonna kyabaddeyo lwaki ekibuuzo ekyo kikulu just Kawempe by election amagye gonna byakwerinda ne bibeerayo nga kiki ennyo twagala ekifo ekyo gwe twagala talina kyagenda kukola ate si mwavu nambi si mwavu nambi omu ku baana bantu abasinga obugagga mu Uganda mwana wa Kigongo vice chairman waffe yenyini muwala yasoma akola kakatoiza gamba nti abadde anoonya ssente aji mwayingidde Kawempe nga mukimanyi temusobola giwamu ekyo no Kampala yonna kanugambe Buganda yonna tuba tukimanyi naye muteekawo embeera kati embeera eyabaddewo yaganye buganyi kutuukirira intimidation abantu tebalonze kiwakitegedde goge mazima bitundu 13 bye byalonze webale nnyo kati enkola bwegenda efaanana bwetyo kitwanguira n'okukola ki n'okukwata mu nfa naye ekizibu kya Kampala era ekikyali Kampala akyalina obuzibu nti tabbikamu kalulu ako gaganye haji kabalemye abaana bazibu nnyo ate nga toliredde kutta baana ojja bakuba emiggo naye bubba akalulu wali ku ssaawa eri ate waliwo ekiyinza okwewaliriza okutta kuba oyinza okwesanga oli mu ssaako ye Kawempe nga bafuutu soja bakusazeeko oyinza okusooka okuba kavalinga efaya nga weetaasa notta 10 n'omulala natta 10 mugenda okuva mu Kawempe nga mussa abantu 3 ensimba temune kimugenda gikola ki temunnatuuka mu kalijjeno weebale nnyo so ebyo byolaba si bino byokka kalinda akaloka 2-6 2-6 bino bituuza bino tuli mu kusaaga tuli mu kuzannya abaana beeyongera kuba bakambwe ekyo kisookera ddala abaana beeyongera kuba baki bakambwe abaana baagala okulaba nti freedom bagifuna si ey'okwogera wabula ey'omumpale n'ey'okutambula so aje eno firimu eri ku ntandikwa wano tutandika butandisi eno nyanjula kubanga point esooka principle taggwangako masanyalaze gakyaliko bayitirivu we baakoma webatandikira byebimu ku bino byobadde olaba Kawempe kwetogamba nti fe okulaba kampeyini ya Kyagulanyi tugitunuulira ayogedde ki ne turnover enkulu nnyo ate turnover kyeki eriwo turnover ebadde y'abavubuka abakadde n'abanzala natandise obbalaba baali babivaako dda twebaka otulo bamyaka gyaffe n'abatuzaala badde batugamba abantu bannaye baana baffe mumanyi ensi gye yava muleke twebake kati nabali ku Kyagulanyi emabega haji yadde Kyagulanyi yadde mu kalulu waako n'aduumira abantu balonde abantu abatawera na 3,000 obulamu bukyanjawulo abantu tebavudde obulamu kyanjawulo yes intimidation bwesukka waliwo ekintu kyotunuulira oga kisobola kuba kati batandika okuwuttula bannamawulire kati ate onaze okusuula akalulu enkuba gye babakubamu olwaleero ate bannamawulire kati nammwe ekyo kyetagisa mukubweko babongerere ddala olw'ensonga bwe mubeera ku mikutu nze mpulira nga tuli ku mikutu rediyo nziwulira mativi nga wulira bannamawulire bali ku kizinga kyabwe tebali mu Uganda ebiri mugaa tebakola ki oba otegedde ekifaananyi nina rediyo zentera okuwulira naye nga munnamawulire bw'aba ayogera tali mu Uganda alaga tebimukwata ali mu kazinga akali special akali manyi wa State House ko tekakola ki so kino olaba bategeere nti balina okubibeera balina okumanya kubanga okusooka ebyobufuzi tebikwatako tewali mu ggwanga yonsi bw'olinga ebyobufuzi tebikwatako awo nzikanya naawe tuli wamu yes kati buli kyabufuzi kyonna ekigenda obubi mu ggwanga naawe okitegedde okusooka bazazikanga abantu emiggo nga bw'okwata firimu newejani olwebaka ku ttaka ne bakuba oli kibako mu lubuto n'okyusa n'okolaki kati bakyakukkiriza kwojja gitunuzayo
Weke nyine ajikwata. Yes. Soko letewa ne nyumba. Wachukanga n'okukyuka ne weebaka. Tunono bwakabira ku ttaka amalusu engeri gye gayiikamu. Kaakati tebakya no delete. Kati bakuba bukubi ne kamera bagitwala. Bakizudde. Akulu bakizudde nti ne batugamba delete yako station ibiba bituka ne baga okay. Hanti kicho. Kati biwambe buwambe. Jukira. Ebiseera businga obungi. Ebimu pituka lwa nsonga. Kati ezo kamera esinga obungi. Bagita video yaba video ki? Ezi video call. Yono ebimaze okugenda. Wamala ali ku field. Ekitundu wonkwatira wonna ekyasoose kiba kimaze okukola ki? Era so naawe ojja okunkwata amagalo bagalaba agasembayo ng'onjoola. Mu tekinologiya aliwo abaana b'NTV babakubanga naye nga ku TV babiri ku station gye bavudde baedita babira bulungi era babikoodi. Webale nnyo. Ne bakuzumira n'okuzuminga ng'oleeta agagalo okuyoola ono. Naye kyekuba bannamwe tekyasusse. Nkugambye tewali atajja kubwa. Munnamawulire yabeeranga muntu wa mugaso nnyo. Naye kati munnamawulire watandise okubeera ow'obulabe. Musajja agenda naye ekiika bw'anaafumita ekigala n'omuzuuminga bulungi ng'akola ki? N'erinnya n'olireeta. Ne face. Kakati awo nabaga nti omulabi ate ono mubi nnyo n'okusinga ate eyayambadde akakoofiira. Walaba engeri gye baasottamu abaana. Yes. Kakati ddala we yasotta abaana omusirikale n'omuteekako n'erinnya n'amanya nti Wamala yaweereza ekifaananyi ekyo. Ate agenda okulanga okomye Uganda ey'enkya. Emigo gyakuba ng'ogimanyi. Era abaana ba NTV Delementa beebuuza lwaki batukuba nnyo byamba bino. President azayogera ati that monitor paper waliwo bitukweke eno kati mutandise obikola ki? Kubanga ebintu ebisinga obungi gavumenti erina amasiga 4 so 3. Tulina executive ya president. Yes. Tulina judiciary. Tulina parliament. N'amawulire. Amawulire bagagirako bwereere. By the way singa mufuna n'ensako mu gavumenti. Yes, bwekyali kisoboka. Kubanga muli bamu ku batambuza eggwanga n'okulaga ensi ebintu bikola ki? Ebibeerawo. Naye kati muba balungi muli ku policy development model mbizi zaazadde awo munnamawulire tetujja kusamba naye Kawempe tujja kusamba. Ati basambye abaana bakubye abaana n'omu n'ensigo ne bazaasa. Tebasobola butakuba. Kubanga kavalinga simanyi we babbira obulule nammere. Okavalinga wa oyingidde mu nnyumba. Omanyi bwe ekigambo ekyo kifaanane ku kyalo. Okuyingira ewange ekyalo ne kimanya nti babbiddemu obululu. Mumujja kgenda first of all inali mujja kgenda mwena babaddemu amaanyi agabaddemu gajja gateekawo n'akaseneke mwampadde. Naye bwe muva ku kyalo mumanyi kyensigalako. Nsigalako kikolima eky'olubeerera. Teye ennyumba we babbira obululu. Ne wooyita. Toddamu nakugula kintu kyonna ku kyalo oba otya nako. Ne bw'oba oyagadde oggulawo. Toddamu kulya ku woteeri yakuki. Otya obutuwa. Kakati buli kintu kyonna kyonna oba okitya. Kakati gwe munnamawulire kondeetedde ebizibu. Ate bajja beekalakaasa. Kwegamba naffe tulinganga abantu abakola ebikyamu tubatekola. Ogenda naye ng'ono yamuleesedde agenda okutuuka wano nga byonna. Ate ogenda okatuuka emisinde akola ki? Addayo kamera yamukuttira tokyadda mabega. Ebyo ebisinga okubeera ebizibu abantu bagenda kutoyola ku street nga tetumanyi. DPC weewandege bamukwata nga bw'omwana ekikonde bw'ati kamera biri ku mawu. DPC kakati mulimu ebintu bye tulina okuzannya. DPC wabeera ebiseera ebisinga obungi abeera mu kutaatira abasirikale be tugaidi. Okitegedde? Kakati nga tegwe DPC gw'osamba. Kuno ye yakuba ekikonde NTV n'emukolamu story ya dakiika 10. DPC ng'ogenze to arrest. Ne gwa arrest esusaga na muyita bubi nnyo. Oyinza kusooka omuleeta mu ofiisi yo n'omubuuza babiri n'omanya tannakola statement eyo oyagala okumanya. Obadde nnyo musunguwavu kiki nnyo? Lwaki obadde so bitter? Lwaki basirika bagezako kukwata olwana ekisukkiridde? Yunifoomu togirabye? Naye kati gwali nawe n'ojja n'osamba enkwakwa n'osamba endira n'osamba ensigo. Ensigo ogimanyi terina lipeya. Kakati ebyo byebintu bye tugenda okusasulira.
era kati kuba edda poliisi yasigalangawo nga bafunyiweseewo ebizibu Obote bwe yagenda poliisi yakola ki abaali close mulamu poliisi abaalina ebikyamu Amini yabatta Amini bwagenda poliisi yakola ki poliisi yafetereza kusigalawo nga tugenzi kubanga ffenna twafuuse bakyamu n'okusinga bakama baffe abawaggulu oyinza okunoonya abamikomanda omuntu gwe yali akubye emigo nga tomulaba naye nga gwe DPC emigo gy'okubya abantu bakola begindi twalina wano simanyi na gye bali ate abaana begendereze Afrika nzibu Afrika mala okubeera enzibu bakozesa ebintu bingi nnyo ebibi bikyamu ne bakuleka nalaba omala banani atalaba omala mukoddomi wa Buganda ng'akakasiza ddala mwana wa Ngoma olwaleero aliwa nalaba ku mutabani wa mutabani bamitwanga Roheza ndabye abasirikale so ebintu ebyo mukole ebintu nga mwegendereza musipalinga eyo nti waliyo essaawa endala abasajja b'Obote tebalowoozaako nti walibeerawo essaawa endala abasajja ba Amini wano abaana abakolanga ebikyamu ku bantu nga n'Amini tabalagidde naye nga beeyambisa buki buyinza tebakirowoozaako bali Masiri Jamia e Nairobi saawa ento gira abantu mu kisiibo ayingira essaawa 4 afuluma ssaawa 3 ng'amaze n'okulya ddaako ne capati azibeeza ekisiibo si lwakwagala Katonda ensi yamunyigiriza nemutuusa ku ki takyalina kyakola Haji lwaki akalulu ke Uganda ensangi emyaka egiweredde ddala kaba ka lutalo luba lutalo si obulu bwa Afrika bwa lutalo si ka Uganda kokka twatuuka tutyawo kiki anti kyegambye nti ekigendererwa kyaffe twaba tugenda mu nsiko tetwagenda kulwanirira mirembe singa twagenda kulwanirira mirembe era singa weegiri omuntu alwanirira emirembe oteekawo enkola ereeta emirembe gisigalewo bwe bagezaako abasajja abamu bagezezaako okulaba nti akalulu kabeerawo naye abantu bava mu kalulu kuno okufa n'okuwona kukendeera kankugereza akalulu k'ensi bbiri ak'e Tanzania n'ak'e Kenya akalulu k'e Kenya kabi nnyo okusiga aka Uganda kabi nnyo nno kubanga kukali mu tribe naye wano akalulu kawo newaffe e Uganda olonda Kyagulanyi omukazi n'alonda Museveni ate ne mugatte obuliri ekiro bweguli era ne mutabaako nansonga yonna gye muddawo ne mugyogerako ng'ekikulu Kenya tekisoboka Kenya mujaluwo muhaya Tanzania kosti kakati akalulu keeri kabi okusinga kaliwa naye ekyenjawulo ki ekiriwo bo beeseetinga nti waliwo nti emyaka emeka nti 5 tugimuwe nabaddamu nga bapettingana nti emyaka emeka nti asigaze 5 tadda tugimuwe ensonga lwaki akalulu ako kaba kufana kuwona nekanguwa ebiwundu okukya abeekuba Kenya kyayi bamunywa bonna jo Kalonzo Musyoka wamulabyadde mu State House Oginga Odinga bali gavumenti bakola naye kiri kiggwa oba n'akaddamu era baddeyo mu kampusi zaabwe bwe kanaggwa gwe Ruto ogenze togenda kukola ki tojja kudda gwe maama w'e Tanzania watwala ekisanja ekikyo kijja nti bwe kiggwako kiba kikoze eki kakati ekyo kyekiyamba ku bululu obweza ensi naye akalulu kada ng'akaffe ak'e Zimbabwe kubanga ko tekaliiko ogenda ddi kikibuuza tekibuuza ogenda ddi ekyo kive mu Uganda naye eri babala n'okubala ennaku kati olwaleero omukulembeze wa Kenya omusanga mu bibaala byenyula muyengere banne eri ku kyalo eri ewaabwe eri Kenyatta muluka ateekaawo n'enzigi ne baggula naye banywa omwenge gwabwe nagaa jamani nimesikia vibaya siwezi kuendeza gari vizuri njoo nipeleke nyumbani tamidde seolya ki jangu nsuulika gwagamba kinywero munna ali awo former president wakitegedde kulembeza ava mu nsi n'asigala mu bantu mu Uganda kizibu owe Tanzania Nyerere yava mu nsi n'amaliza nga ye mayumba 10 ate nga mukulembezi wa aero si wane ewaabwe ekyo bado kimanyi Nyerere yafugako ekyalo
ng'avudde ku bwaki abo nabo olaba Kikwete balina ebifo batwala ebyawansi era Kikwete obasanga mu mabaala nga beetuulidde obasanga mu ziwooteeri ne bannaabwe wane kitasoboka kubanga bali balina time agenda mumuleka akola ki kakati ffe wano okugenda kufukuba tukugenda kwe kutukozesa n'ebintu ebisinga okuba ebibi n'ebintu ebyo tuze tukola tukuba abantu ebimu bijja nekyawazi ebikola ki nekya yebireeta kyenda twakuba abantu 96 tewaali lwaki twakuba abantu 2 twakuba abantu lwaki tubakuba kati tutandise okulaba nti waliwo emiziziko niyo omuziziko bwe mansi badde mpita bwenti nsobola ogusamba ne guva mu kkubo neŋŋenda nengulinnyako ne gugwa eri wansi mugga nenkola ki Haji kano ke kalulu akasokedde ddala Muhoozi nga yali mu mitambo ntegeera ndowooza bwe njogera bwe nti okitegeera abagoberera ebintu Muhoozi nga yali mu mitambo twalabyeko script kyotegeeza nti kamanda yenna essaawa eno nga bugira baki abantu kibateekwa okutegeera kyogamba kiri nti Katumba Wamala yaliko ame komanda bamulagira okusambulira Kasese n'agaana era olwo n'akikola kati kyogamba nti kati akalulu kano akabaddewo byonna ebiri e Kawempe bimuvunaanyizibwako ame komanda nga aweereddwa ku buyinza obutono obuvaawa kubanga tewali muntu kubeera Kawempe nga pulezidenti amanyi ekyo tekiriiyo nze pulezidenti gwe mmanyi tewaliwo buyinza kutwala amagye Kawempe mu bbaluwa yakulaga teyategedde bwe bufuzi bwa Afrika otwala otya pulezidenti yakugamba nti ebyobufuzi tebirina mazima yakyeyogerera kati ebbaluwa yizo gyogera nga nemuzaayo ku bbaluwa ekigambo kyeyayogera ti ebyobufuzi tebirina ki byakweraba mu kamwa tebirina mazima tewaliwo otwala amagye Kawempe agakaguza gatamanyi kizibu nnyo si kituufu wabula nti enkuba gye bakubamu abantu ekendeere esusse abantu bajja benyiisa Wamala abantu bonna abagenda mu nsiko tebaagalanga kugenda mu nsiko abasajja bamugisa muntu bonna abaava Makerere tebagenda kubanga nti baati balina bwe beebaka bagenda okwebaka mu ttale nga tebakyajaawo tuleme kukola bintu bitandika kulaga bantu watudde yadde wuta kyakola ki tujja kwenyiisa abantu oba abakulu kye banoonyeza ddala praising gye banoonya nti tubakube mu ekyawe temunnaba kwekyawa nga bwe twagala ekintu ekyo bakyogera nnyo era abantu boogera ebigambo ebyo nalabyeko n'omukulu omu former IGG Waswalule yagambye nti omuzannyo oguliwo gavumenti ekolera Bobi Wine si ekasi yasooka bakubye abantu basobole okulonda Bobi Wine ekyo bwe kibanga weekiri tekiri butereevu nti Kyagulanyi yakisaba naye sabotage esobola okubeerawo munaku lumu nalinnya ku taxi nga nva ewa Sudiiri awo nali nvuga mmotoka yange nensanga omusirikale atambula okuva wa Sudiiri awo nga waliwo ettaka tebanakuyiwa kolasi ng'agenda mulungu waliyo ekivvulu ng'agenda kukwasa mpisa atambula mu kyoli bwe muteeka mu mmotoka ne mubuuza onolya kasooli kole yange yanjawulomu nze mba mulaba nti musajja ono okutambula lama naye enjala emukola ki emuluma takola mayindi enyimirira kasooli nemugaa leeta kasooli oyo omukulu nalondeko nalonda kasooli nemugaa twala ogwokubiri kuba nali manye gumu tegwena kigujja mumukolera nange nenondayo ogwange nenguteekaawo nali sina saagala na kasooli maze okwekutira nembuuza naye tutambula lwaki mukuba abantu nemugamba wano wa siringi 5 ali watwala nusu ebi tosobola kusasula nusu ebi naye lwaki mukuba abantu
naga angalia huyu mzee, wewe mzee hakuna akili yachoka mune bwati nagalaba mzee ontaina magezi tuli mmoroka nemboza lwaki ngasina magezi nagamba nze bangamba kugenda kukuba besigi zeti yagasa akuba musomero nze bangamba genda kuba besigi zeti yagasa akuba dwaliro nezirika bweti angamba laba mzee yono musiru nze bangamba ngene nkubeti yagasi nze mukuba muki musomero mu dwaliro wanafanya nini akugamba mukuba wali nawe okole ki weekyawe yali message ye kakati ne bino abamu abajja bayinza okuba nga balina byebakola okutanishiga saidi emu naye ate ekyo tojja kyesi kwekamu eriyo emisango egijja okuvunaanibwa ng'omuntu owajja ati komanda ajja kugamba zerasindiko namusindika kukuumisa bantu mpisa kubanga waliwo abaana betulowooza tufunye amawulire waliwo engeri y'obutale butebengevu emmundu weeziri nze bwe nali musindika namugamba bw'okwata ow'emmundu mukole ki si kyekibeera kibatumiddwa haji nti mugende mubakube tugenda bakuba kisoboka byonna bibeerawo kyembadde nkuwa ekyokulabirako ky'omusirikale bamugamba genda okuba beesije mukwekalakaasa ye takuba beesije agamba tiyakaasa amukuba mu ssomero amukuba mu ddwaliro nambuuza bukyanga nkuba tiyagaasi gwe nga munnansi wali okozeewo ki aba agamba lwaki teweekyawa eba ansa y'omusirikale oyo kati abo nabo basobola okubeerayo eno naye kamera emusangayo yadde okolera saidi eno kamera bwe musangira eno kyogera kigamba nali nkolerani nedda sewo era nze sikikkakasa nti nno aba akolerani aba akolera ono naye ayinza okukolera muli munda tulwanira muli waliwo abagambye nti bino Kyagulanyi yadde ashootinga documentary agenda kufuna ssente mu mawanga g'ebweru abamu ku abo ye Mathias Mpuuga nti omukulu yadde ashootinga documentary kakati ekigambo kanzire ku kiwagambye ti President Museveni yagenda mu nsiko okuloba babba akalulu Mathias Mpuuga Nsamba is a good example akugambye ono akola ki ali mu kushootinga documentary yanoonya ssente owa anoonya ssente mu bazungu okujjakaani okujjako Museveni Mpuuga ayagala kujjakaani atutegeeza Museveni naye lwaki teyegatta kuwona naye bashootinge wamu ono gwali naye anoonya ssente zijjako Museveni naawe Mpuuga ayagala kujjako ki weegatte kuwona mushootinge ki vidiyo mufune ssente zikola ki kakati mulimu ebintu statement zetukola nga bannansi n'abantu mu Uganda nga tetweteeseteese eyo statement bw'ogikola terina kyekugattako Mpuuga wabula okujjako obuki obujja Mpuuga oli wakati oyimiridde oyinza okuba nga eri toliiyo neeno toliiyo nemba ntoliimu okitegedde bali bakwetaaga oba oyagala okujja jangu wenna mwenaremu fuya weru coming yo Mpuuga tukamu okwambala yero tetulina kizibu n'obwa minisita ogenda bulya kuba oli qualified kuba ensangi zino muhoozi amuwaanira oli qualified okubeera minisita talaba nga musajja yali abadde smart nga Mpuuga wamulaba mawo bwe yajja omugaati asuna tebamusunirako kifo kyalimu kizito nnyo yes kaka nawe Mpuuga bw'olaba ng'ono ali mu katemba tayagala kujjako Museveni naawe toyagala kujjako Museveni weegatte wali bw'oba oyagala jangu odde eno gyekooki kakati ekyokubiri okulonda kwabaddewo ekawempe bano balina ekibiina baleesaani basimbye mabega wa Mutazindwa Muhammad yali owa FDC eyali kitegeeza yabadde owaabwe baafunye bumeka onagamba nti Mpuuga agende nga yeepimira ku Kyagulanyi mpolampola lwaba alaze nekira agenda asooka akubemu calculation yeesimbye mabega weyaliwo FDC bayimiridde batya babadde bakumeka bagudde bubi nnyo n'enkoona n'enyo Lukwago yabakubye eggolo gye bataategedde naye nakikuba ne Kyagulanyi yagambye owaabwe tulina koozi ennene esingako tuli ku Nalukoola naye nga bateeseemu candidate
baade bamulina balina candidate simanyi oba bakitegedde aba balukwaga abe Katonga basemuju babadde balina mu candidate yes babadde tebalina mwali lakono kalifaganaga yabadde akati no yategedde waaja kati Katonda alene sikini bayagenda bategera bakola ki anga naga yafunye 239 kati ayongera okumanya bwakola ki kubanga bajja basigala ebweru tuli bayimbi Kyagulanyi tuli akati asa tuli akati asa yingira knockout esooka tebine bitaliko interview jangu kuba oli dokita wasoma yingira kati yategedde wakola ki wagwa nemba nekyagamba kiri balinamu babadde muli candidate gendo kibuuzi Lukwago yagamba eno kozi nene tuli ku Nalukoola ekyo kankyogereko n'abantu bakitegereko wamala Lukwago yateese omugwa mu bulago gwa Nuupu erina okubeera engezi ennyo ennyo Lukwago yateese empenduzo mu bulago bwaki bwa Nuupu yatadde ati omugwa mwenyupu yakugambye ndi ku Nalukoola owe wange wummula eno kozi ki eyakutegeeza buli awali asobola ow'ekibiina kyonna owa UPC okenda mumuleke Nuupu lotwalayo muntu nti UPC okenda oli mutuufu oli tuufu nti tebakuteekako Nuupu nti butambala muwanga temuddayo gwe DP toddayo kuzungirawa mawo oli w'amaanyi nnyo oli wa DP nti eggulu nti ewa mawo temukola ki Lukwago mu Central temutawana kola ki ate nga Nuupu baagala kadi yaani wakitegedde nkufunye bulungi kati Nuupu baagala kadi yaani ya Lukwago naye nabagamba mu Kampala Nuupu ne bwenereeta eyesiize red n'anaaba ne red okujja nga Kyagulanyi yayimiridde kwani Lukwago tewali muntu ajja kuva mu Lukwago ku bannakampala okujja nga agaye sigenda kukola ki sigenda kudda akyali w'amaanyi bwatyo akyagalina alemedde ku koozi mu bantu abakyalemedde ku koozi leka kuzanyira ku Lukwago nze nakugamba natomera ku mpuuga naye nesigala ku Lukwago ati ofiira ku Lukwago simufiirako nnyo naye koozi ntunula omuntu alemera ku kintu waliwo omuntu ensonga gyawa nagamuko nti nze sizanya kifo kya bugubu waddala ku stage yes kubanga saagala kuswala kati Lukwago alina wagamba ti kino Balukwago be baana abalina $5 okuva mu State House nga tebalamuzza naga nti nze empemuse 5 ngenze nazo ajja kujaza etisi nga ne SFC yewerekere mmoloka emutose wazitwala sente weziri muve ku baana abakyali eno abakola ki bassemuju ŋŋanda sente zaabwe weziri kubanga President Museveni amala avuba ssemuju kati opposition eyinza butaddayo kujja mutwe ku ttaka Haji njagala okusomeraku ku bimu ku bigambo bya President ebiri mu bbaluwa eno mu bufunze obw'ekitalo ng'agamba nti in this piece I'm writing to inform you that an electoral and a criminal investigation has started in the Kariempe North by-election. The following allegations have come up: ballot paper stuffing, altering results, destroying ballot boxes in Kazangola, Mbogo Mosque Zone, etc. Because apparently some people did not want those votes to be counted, campaigning at the polling stations, intimidation, violence, etc. The heavy deployment of security forces may have stopped mass violence, but it could not stop these micro-crimes that should have been managed by the election officials. Some people really miscalculate to think that you can commit such crimes against the law and the people when the NRM is in charge of the country is the highest form of shallowness. We shall hold every
body responsibly accountable. Those who intimidate NRM supporters must stop and apologize to those who intimidate. Those of the language yemwe abatusibyeko NRM must stop. Respect the Ugandans' choices. Ballot stuffing has been going on since 1961. That is how Uganda ended up being unstable. Leaders do not concentrate on solving people's problems because they know they can cheat and be in power whether the people support them or not. This will stop. That is why we are insisting on only biometric verification. Nobody else who is not biometrically verified will vote. I hope all the Ugandans who want peace will support this. It must be one person, one vote. Somebody was arrested with 18 ballot papers. The NRM people must not involve themselves in cheating by saying that the opposition is doing it. They must also do it, work to crush that disenfranchisement of the Ugandan people. That is why the NRM went to the bush. I have heard people talking about the harsh methods by some security elements, especially against the journalists. We are studying this. However, the original question should be, why should the UPDF and JAT have to be deployed in crowd management? Uganda is like an island of peace in the region. Why? It is because of the UPDF. They have enough work fighting ADF, the cattle restorers in Karamoja, Koni in Central African Republic, Al-Shabaab in Somalia, etc. There, they shoot to kill. That is why nightclub goers can dance the whole night in peace. Why then do they get diverted to deal with crowds? It is because of the indiscipline of some opposition groups. Wanwewali Echinyusi, who organized the Kabaka riots of September 10th to 12th, 2009? Who organized the 2020 riots of November 18th to 20th, where people were killed? NRM women were undressed. Policemen were attacked. Where was the army in all that? I deployed the commandos on the 20th of November and they crushed the insurrection. Who organized the Panga groups in Masaka? Who destroyed the ballot boxes of 50 polling stations out of the 197 polling stations in Kampen North? You have been inviting the NRM to attend to you. We shall do exactly that. The mistakes the soldiers may do could be on account of preparing for those non-lethal roles. They are diverted from their work, or fighting on account of indiscipline of some actors. These are the criminal mistakes of the opposition. Ajo mukulu akulaga nti aba opposition be babya akalulu. Akati ebintu bingi nnyo ebigiye okwogerwa mu kubba akalulu President Museveni nga bw'ayogera opposition yabya akalulu, naye obuzibu obuli mu gavumenti eno abantu nayo bagendayo kukolayo sente ne batunda ebyama. Abantu abamu banyiivu. Akalulu ka Lukwago kaali kabidde okubaati Valley singa tali muki Parliament, singa tali mu Kampala mu Focha Road Mayor. Eyaleeta ekyama yali Babu. Nti muli awo nti akalulu kawedde dda saa 12 nti Wabaati Valley Seggona n'ayingirawo box agisambye ng'ejjudde. Eyaleeta akalulu akukola ki? Kakati buno bwonna obululu bwa dola bwe basazizzaamu bano ab'NRM ate bagamba bali. Eno yonna abasenyu gye bagenze si basenyu si be bagendayo. Bano baba ne babagamba. Yes, we guli. Ekyo nakitegedde Kiza Besigye lwe yagende naggulu. Kiza Besigye si opposition. Bano babakola ki? Ekyo kituufu nakitegeera nange bulungi ekya Ssennyonyi. Waliwo eyabayita. Ekyo nakitegeera. Akalulu akasaziddwamu
kateekwa okuba nga kabadde kafu nnyo nga kabbiddwa dda era bonna ogamba nti bagende bakabale ojja genda okwesanga nti ekyo ekifo kibadde kirina okulendamu abantu 10,000 oba 1,000 peronse zimeramu abantu banga bameka tebasukka 1,000 tebasukka kakati babeera nti awantu walina okubeera abantu 1,200 bayinza okusala emitwalo 2 naye nga mubeewandisizawo tebakola ki naye bano baga nti NRM efunyewo 2 kati bano abanyiivu kubanga nabano abantu be NRM webali abadde basobola okugenda ekawempe waliwo omukyalo oli naye nali mulowooza okuba nti ajja kukola bulungi naye yakoze bubi nnyo yaliwo NRM gwebatawakalimusuubira okuba naye yakoze puwale yapafominze bubi nnyo kakati eriyo abantu abamibwa kali ne banyiiga bwanyiiga lazima tasobola butakutunda oba okitegedde kakati akakaloko ka President Museveni kaga nti kabbiddwa tebwabaliddwa kati waliwo ekyekwasa awo bayinza okusinziirira awo era tewewunya mu kooti nga baleese obululu obwo tewewunya mu kooti nga bakoze eki naye obujulizi bubamala obujulizi buyinza okugaana naye kisinziira ani awaabye oda ziyinza okukolebwa obu oda tuyinza okukola obukozi oda kino twagala kibeere bwekiti okitegedde kale kafeera tumufiirwe mu kifo ky'omwana okusigalawo tumutte kati mu kifo kyokugamba nti gwe nopa ogenda mu paalimenti kakalo kasazibwemu feera tujja genda mu paalimenti ekyo kitunda okusigalawo nga nalukola talayidde era mu kyesinga okufunamu okusinga nalukola ki okulayira sikunyiiza bantu mbadde manyi olina ofuna embeera ebatwala mu 2026 nga balina akamwenyu kati abantu ba Kampala banyiiga dda bo banyiiga dda haji muli ku bya ffenna tubifiirwe kale yes bantu be Kampala banyiiga dda sina Kampala ebitundu abantu balandise okunyiigira ddala bannakyalo Buganda yanyiiga bitwale bwe tutyo naye Kampala yanjawulo kubanga Kampala si Buganda sijja kitwala nnyo bwe kityo ekawempe tujja gamba n'Abanyangole gye bali Abakiga gye bali Abalango we bali Abateeso we bali so tujja kugamba nti Abaganda baaganye kawempe teriimu ggwanga Buganda Kampala ne Buganda is a nation ekuŋŋaanya buli tribe kakati gwe akaluka ekawempe tokabalira ku ekyo tika Abaganda abantu abali mu kunoonya essente nga bagijja mu ntuuyo zaabwe si basanyufu eri gavumenti y'NRM kubanga emirimu tegikyaliwo emisolo gisusse kuba emisolo takisi esusse buli wamu abaana baabwe tebakyakola omuntu yalina omwana ng'akola nga wa takisi yakolanga n'omwana we nga ajja nakulya emmere ng'amanyi mutabula nga yagenze kukola takyasobola kulya omwana akomawo waganaga maama tukoze naye tetulina ke tulidde ng'avuga takisi kakati abantu abo tebakyayi President Museveni because tebamwetaaga alabika bubi no embeera eriwo mu nsi olwaleero yetandise okuwaliza abantu okukola ki okukyusa kkala ne batandika ebintu bitunula obuki obulala kikyojja mu kyokugamba nti you have been inviting the NRM to attend to you we shall do exactly that bani abayita NRM akutegeeza bannansi mwe bagamba era akugamba nti NRM is a master of violence ekyo kituufu takirimba kakati akubuuzizza ani organizinga coronation yani okwekalakaasa okwa 2009 nga 10 ne 12 September ani yekalakaasa okulala okwawa okwa November 18 paka nga Bobi Wine akwatiddwa eruuka ate okwa mama mabira nako tokwerabira bayokyala emmotoka nga kweyalabadde akuteeka mwana yakuganizinga kakati President Museveni nga tonagenda mu investigation nene nnyo n'abantu kulimbalimba tewaliwo yateekamu ssente embeera eri mu nsi yevaamu ekyo
nga gwe bwakwata emmono ogenda ekibuga abantu bakugoba fena tukugoberera tiwatuwa sente wamala nze neggaali navuga yange ne bwe nalinga nkola emirimu gyonna gye nakola nga nakagaali nga nkatambuza natambuzanga mmindi zange n'obusente nga bwange neddagala ebbanga linaleeta nakozesanga sente zange sina we najjanga nsako tinajjanga ekambala ne bampaaki ninatwalanga ebi nenkolaki kakati embeera bwerina weetuuka omuntu nagandi nja kutonda nekyennina kitange bwe muwa amawulire g'okkuba ennyumba ye kuba bagikubandi ku kyalo twekwese bomuzikuba abantu bodde basajja bazze nsooba azze kampala mubuule ennyumba yakoze eki yanga muhammadi nti ennyumba tujja kuzimba endala teyekenyeramu yadde okuwulira naye ssebo bakubye ennyumba maka ennyumba gye yazimba nga bulooka azijja kizito bulooka madirisa gandabirwamu ya luyinja erimu buli kintu kyonna kitakola kyeyaŋŋamba muhammad ennyumba tujja kuzimba endala kakati adde yajjukire bujjukizi mu kinaana abantu abangoberera ne basasulanga mmeka ewakagule we yatukula ebyokulwanyisa yamanya nti wetukudde ebyokulwanyisa n'ennyumba ejja kuggwawo era yamaliriza agenze naye mu ttale okitegedde abantu baafa n'olwalira abamu gye bali abazzukulu baabwe gye bali abaaba baafa yabawa ssente mmeka kakati kino ekyakabaka ate ekyo takibuuza nakibuuza nze ndowooza kyalina kitono ekyobwakabaka ekyo takibuuza kubanga bwogamba nti ani ekyoganize kyokka tebakyoganizingira n'atali muganda alina bwatuuka n'anyiiga kubanga buganda gwanga ate likunganya buli muntu ate ebiririmu si bibi abantu bagula empisa zaffe ne bazitwala n'ewaabwe ne bazikozesa n'osanga omuntu nga yakulira wano naye nga ku kyalo baga nti ogenda ewagundi wali ogenda okutuuka eri n'otuuka n'otuuka awakabo ne munyumyamu n'ebikulu ensonyi okubuuza kino obadde owangala nti anakoleranga gindi ng'ogenda nti waliko wali wakolera masuuliita onyenye nomanya nti wamaye ensonga eyo lwaki omusajja ono afaanana bw'ati kati ye buganda n'abagikuliddemu kati bakikwatagana kabaka nti aliyo kyoganizinga tebakyoganizingira ate his excellency the president alina okwagala nnyo kabaka kabaka amwagadde nnyo tamulidde mulukwe tabanga against gyali kubanga ekyo ekintu kyali badde kibi nnyo singa yakiri against ekyo singa yamulwamu olukwe kuolwo si kyekyekayunga n'afuluma bufulumi kuki ku geeti ye kubanga NTV yaliwo ng'eraga byonna biriwo n'afuluma bufulumi nga waliwo emmotoka gyagenda okuyingiramu ne bwe yalibadde ng'azannye muzannyo gwe n'alabikako ebweru ng'ayingira emmotoka gyeke zaali zigenda mumulya tabu yali ezze tabu yali ekoze eki kalina kyakimwebaze tabadde mulabe we ng'abantu abalala bakikola ki bwe bakirowooza so ekyokuganizinga ekintu kyayogerako embeera kyeyasanga mu kinaana wetwamugoberera abantu ne bava mayumba ne bayingira ensiko etandise okubeerawo ke kabonero kabayigamu ate ekisembayo batandise Central Executive Committee SEC yatudde olwokutaano lwa sabiiti eri nti batandise okutema empendo ez'okuzza Buganda mu mikono gyabwe abakulu basobolawo babakootakoota mu gaalumooni banoonya mirimu n'okwesimira obunnya abo bonna abagamba nti baagala kuzza Buganda muki mu mikono gy'NRM yonna ebeereyo ekyasobola tebayinza giza yadde ebitundu 85 ku 100 balina gisigaza ebitundu 15 ku 100 tebakyayinza kubanga Buganda yali nambemu ya NRM number 1 supporter si Munyankole si Munyarwanda si Mukina it was Buganda and Baganda ne mwegatirwamu bannaffe abalwalira mu nsi yaffe
kakati gwe bwogamba nti ogize ogenda gize otya nga Nadduli yayingira nga nakuza omwezi 20 tokyali ku peegi naimu naye mubeereko ebintu byemusobola okukola ki bwemba mwagala okuzza Buganda musooke muzze bannadduli be balina okudda eri mu bantu nti ebintu byaffe tuba tuloogerako bino biri wano nga nabo babiraba so si kwogera bwogezi. Nadduli yayingira 2 Nadduli yakola emirimu gy'obusawo mobilization yagikoze ayingiza abantu okitegedde akoze buli kyetagisa mu myaka gy'emikulu asomesa ne history omusaala omwana taliiwo. Yes. Ozze otya Buganda? Nze kamwa koogera ennyumba ya kitange ku ttaka gaali tewali baganda bange baafwa sifuna nga dde mu Somaali ate gweoyimirira ku TV omukulu genero n'ogamba abona twabasasula bayaaye. Ozze otya Buganda nga abantu abafana bwe temwebali? Genda itambule yonna yonna gitwalwanira ewaffe yonna bw'oba ogenze ku kyalo n'otaleka kubuuza nti buli yali alwanye bali Museveni apaani toyinza na kukkiriza. Ombuuza gwomanyi netwiga y'emundu bwefaanana endabika gyalabikamu first of all bakaddiye ate ne gwosanga ow'emyaka 5 naye mukadde nnyo olw'embeera tebakyalya tebalina bwe basula tebasomesa baana agenda okubeera awo agenda okulako bwate okusoma kukakabukedde akasanzeeko agenda okulaba nga bwe yali akomandi nga is brigadier major general mugenda okulaba musajja ng'agira bwati n'atambula n'agenda ndeka musajja obadde kinvaaka ŋŋende ngenze kuwummula amawulire gamuwaza omufumita eyali duleeva we is a brigadier ate funny enough n'agamba naye teyali mwana ono saamuyisa bubi n'asoobasooba n'amutuukako bw'amutuukako n'amuyitako awo gundi nzeekaloloze nti ekale n'ayingira munda n'ayita ADC n'agamba emitwalo 10 gimutwalire oyo muteeke mu mmotoka omubuuza avaawa kapeeka muvugo muzeeye kapeeka period ono sente ajulo zikuma omuliro yadde ozimuwadde ng'ali bubi nnyo azulo zikola ki kubanga tomuwadde nakacyansi konna ezo 10 bw'otuula naye n'oyogera naye ne musanyuka ne mukuba olwali n'omwevugira mu mmotoka n'omuwa 10 ajja kusanyuka nnyo n'omupromisinga nja kukuddira ojja kuddayo kuziika niye omugobye ng'embwa kakatulizagamba nti ojja kuzza Buganda ng'abantu abakyali mu mbeera eyo gye bali ate nammwe abalowooza ne mugenda kuzza mu Buganda mmwe bonnyininyini abali awo mukimanye nti mwenna mwena nammwe muli condoms time tulukamu ngezi zaffe bwe zaatuuka kuba naffe twabeerako mu kiti ekyo twerowooleza okuba ntuli bannanyini ki tugenda okumaliriza nga tuli galimpitawa tokyalina muntu gwoyinza kugamba n'okokola nawuwe n'oyinga nawe n'akukkiriza tekikyasoboka tebayinza natuwa chance nga nti ogenze wagondi akukkirize atya first of all batulabira ku gate babuyita buti obwo bunankani obuli ku gundi obwo yes wa video agera okulaba bwati nga duka mangu waliwo oyo mugambe tayingira oyo kati ona agenda omwana mpola mpola namugamba sayini takola ki wadde oyagala nti aneroza nti bamukyusa bangambye ayingidde bamukyusa muzeeyi obadde kugambye bamukyusa banna otegeera bulungi nkugambye bamukyusa naye nga nze gwoyogera naawe yadde ndi mukadde nnyo naye knowledge mweri nze intelligence yampadde dda nemboka gyavuganya nyinza nakuba nga natudde wali waayita n'ayitawo ngenda omulengera mu kofiira n'ayingira nenzija mu ofisi nga nkikakaza akola ki ne bamukyusa kakati abantu abali mu biti ebifaanana bwe bityo tuyinza gandi ojja kuzza Buganda muki Buganda ogizza olina okuddayo ku driving board okuddayo kampinga mu byalo ebyo bakubuulira ensobi naye nga buli woogenda ogenze kwetonda ate bwe weetonda n'ebikolwa ebiraga nti weetonze n'ebyetaagisaawo ng'obikoze toyinza kudda giwasanga amasomero nga gali 10 ku 10 olwalo nga teri masomero bifulukwa
tuyinza kudda abantu mu Buganda mwate mulimbu na busomero bantu basomera ku matafali katula tuka mu Buganda ngoga nti esomero nogende wano nkoyoyo Matale primary yali esinga mu Uganda yali nkoyoyo primary school Matale nagituukako kakiringa ekifulukwa namana kulaba nga bolaba ekintu ekirabika nti kyali kya mulimbi nembuuza omwana kiwanuka kona lingenzeeyo nga nnoonyayo ettaka liriko omusenyu nga yagala kusima musenyu ngenda okutuuka bwenti nga ndimbuuza kiwanuka wano era nga tojanke nga nti nagenda Matale koyoyo nenga my god eno ye Matale kakati Matale abaali bamanyi Matale nga balimu akategeera bayinza okukubira mu ngalo ngoze waabwe tebasobola so bano bonna bali mu kampeyini bateeseewo kakiwaadi ya Pulezidenti Museveni kulya ssente zaffe kubanga ne ssente zaabwe wasi zaabwe era si zize ssente za ggwanga naye kati buli kiseera babeerawo ne layini tukoze tutya so bamutegeera nti Buganda agyetaaga kati baleese ekilayini ekyokuliirako tebagenda kukole bagenda bakupira mu byalo ozze bagamba ki batandise okuteekateeka nti bakube ziraale okujja babuuza abantu biki ebitagenze bulungi laale bajja gikola ebintu bwebityo bajje mu bantu bogere mu bantu bajje bagabe sinya 15,500 bamanyi nti awaliwo abantu 15,000 sebiri oba 25 bo bagende bilioni 6 kuba bajja kujja nazo okitegedde kakoosi kajje kadelegation KNRM bajja abantu 10 ne bilioni 6 bagabeko milioni 2 ekyalo bagende bo baba basigadde bakoze kati bali ku mulimu tebali ku kirala tebali nnyo nti bagala nnyo NRM bajagala nnyo mu Buganda process eyo weggwerako mba nfunyemu bilioni y'essente kyekigendererwa so si kukola abakulu tetujja kusukkawo wano tujja kubanga tufuna tunaku lulala tulabe binaabawo bye tujja okwogerako atakuumira mpeera batukuumira ye Katonda kuuma maaso moogi amina Uganda ey'enkya